Essomo ebbereberye. Baalanga enneema gye mwali mujja okufuna. Mwetangire essuubi lyonna mulibalire ku nneema gye balibawa. Bye tusoma mu bbaluwa esooka eya Peetero omutume. Abaagalwa ennyo, abalanzi abaalanga enneema gye mwali mujja okufuna, okulokoka kwe baayagalanga, kwe baafumitirizanga. Mwoyo wa Kristo ye yabalimu, n'abategeeza ebibonoobono mu Kristo n'ekitiibwa ekigenderako. N'abategeeza n'obudde bwe biribeererawo n'engeri gye birifaananamu. Baabikkulirwa ne bategeera ng'obubaka bwe baabatuma tibwali bwabwe, wabula bwammwe. Byebyo kati abo abayigiriza evvanjiri bye baababuulirira ku bwa Mwoyo Omutuukirivu eyatumibwa ng'ava mu ggulu, ne bamalayika beegomba okulaba ku ebyo byonna. Kale nno omutima gwammwe mugusibe, mwetangire essuubi lyonna mulimalire ku nneema gye balibawa luli Yesu Kristo lw'alijja. Muleme kudda mu by'amaddu ge mwagobereranga luli edda olw'obutamanya. Obuwulize kye kiba kibeera ekyammwe ddala. Katonda eyabayita mutuukirivu, nammwe mu ngeri yammwe yonna gye muyisaamu mubeere batuukirivu. Anti baawandiika nti mubeere batuukirivu kuba nange ndi mutuukirivu. Ebyo Omukama y'abyogera. Omukama yeeraze bw'ali omulokozi. Omukama yeeraze bw'ali omulokozi. Muyimbire Omukama oluyimba oluggya, kuba akoze ebyewuunyisa. Ddyo we yamutegekera buwanguzi, ate omukono gwe mutukuvu. Omukama amanyisizza obulokozi bwe, ayolesezza obutuufu bwe mu maaso g'abakaafiiri. Ajjukidde ekisa n'obwesige bwe ku lw'ennyumba ya Isirayiri. Enkingi zonna ez'ensi zaalaba Katonda waffe nga bw'alokola. Ayi nsi mwenna, mujagulize Omukama. Musanyuke, mujaguze, muyimbe ku ndongo. Alleluya, 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 alleluya. Baamukisa abawulira ekigambo ne bakitereka mu mwoyo omulungi, baleeta ebibala nga bakulusana. Alleluya, alleluya. Omukama abeere nammwe. Ebigambo by'evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo bivudde mu Maliko. Mu budde buli Peetero n'agamba Yesu nti, kale ffe twaleka byonna ne tukugoberera. Yesu n'ayanukula n'agamba nti, kambabuulire, siwali muntu alireka nnyumba ye oba baganda be oba bannyina oba kitaawe oba nnyina oba baana be oba byalo bye okubeera nze n'okubeera evvanjiri n'atafuna mu nsi muno mirundi 100 ennyumba n'abooluganda abaana n'ebyalo ko n'okuyigganyizibwa ate emirembe giri obulamu obutaggwaawo.
naye bangi ku baali ab'olubereberye abalibeera ab'oluvannyuma, n'ab'oluvannyuma balibeera ab'olubereberye. Kigambo wa Katonda. Twatandise noveena y'abajulizi baffe aba Uganda olunaku lw'eggulo lwayo lwe Lwokubiri, era nga tujjukira abatuukirivu abo Andrea Kaggwa ne Ponsiano Ngondo abattibwa wali e Munyonyo mu nfa etaali nnungi nnyo. Mbasaba mujje olw'eggulo Father Nyombi ajja kwongera okutunnyonnyola ku bikwatagana ku bajulizi nga tuli mu adult catechesis olw'eggulo lwaleero. Twongere okubinnyikira obulungi era nga tujjukira abajulizi baffe mu mwaka guno, naddala olwayo Andrea Kaggwa ate ne Ponsiano. Naye munzikirize twewulire ku bigambo bino. Omutuukirivu Philip Neri, he is called a delightful priest, musanyufu, omusaserdoti omusanyufu, a saint of joy, known for the sense of humor. He was born in Florence in Italy in 1515, became a priest, devoted himself to visiting the sick, very devoted to visiting the sick, the prisoners, teaching children, hearing confessions, and founded the oratorial community to continue in his ministry, to pray, and died in 1595. Omusajja ono yakola omulimu mangi, yakuŋŋaanyiza abasajja bangi nnyo w'alina ne batandika okuyigiriza ekigambo ky'Omukama. Omanyi okufuna obutuukirivu tekiva wala nnyo, nga ffe mwe tuli ababatize ate n'abasaaseredooti, naye kwemalira ku mulimu Katonda gw'akuwadde, ku kuyitibwa kwo Katonda kw'aba akuwadde. Kye kyokka talina kirala kyonna. Omusajja ono yalanya nti musaaseredooti, n'alambula nnyo era n'ayagala nnyo abalwadde, abasibe n'abalambulanga, n'abayizaamu endasi n'abazzaamu essuubi, n'ayigiriza abaana katekisimu, nga okwejjusa akikola nnyo. Era nga basisinkana n'akola ki? N'ayigiriza. Nali mu Bungereza eyo, waliwo parish gye bayita we bali oratorio, bakuŋŋaana ne bagabana ekigambo ky'Omukama ne bayimba n'ebirala bingi nnyo. His ministry was very successful and very fruitful. Tunoonye Omukama ky'atwagaza okukola tukikole nga tetwemulugunya, we tujja okusisinkana obutuukirivu, obutukuvu oba ku butuukirivu Katonda bw'atuyitira. The gospel reading, Mukama ye Paulo Petero amugamba ffe tulifuna ki? Bino byanfunirawa byatandika dda ne mulembe gwa Yesu. Nfunirawa, mpeereza ekereziya nfunirawa. Ngenda kukola ki? This is voluntary work, tontewaanya. That is very common way of saying people are doing. When people are doing voluntary work, why do you have to? But you are serving your God. You are not serving Mwanga or a priest or a nun or whatever. Yes, apart from what you can do elsewhere, volunteering to serve God should give you happiness and joy, the maximum joy. Kuba Katonda ate byakukolera bingi nnyo okusinga n'ako akatono k'osobola omukola ki? Omukolera. Just feel happy when you have an opportunity to serve God. Petero n'amugamba ffe twaleka abaana baffe, twaleka emikwano gyaffe, twaleka amayumba gaffe ne bizinesi yaffe, twali bavubi, obutimba baabutwala ne tukugoberera. Kati ffe tulifuniramu wa? Tulifuna ki? Omukama nti mulifuna byonna. 10 ku kinnaakyo, n'abooluganda n'abaana n'ebyalo n'okuyigganyizibwa, even persecutions mujja kuzifuna. Yes, live and follow me, mwe mungoberere. Jesus, that's what he's telling the disciples. You follow me. This tells us that, and it is the greatest investment that one can do to follow Jesus as a disciple. It comes with blessings, it comes with challenges, and eternal life, because it's the greatest good. We look for so many great things in this world, but the greatest good is heaven, eternal life. But you receive all the blessings, even the persecutions, misunderstandings, and many things will come your way. You leave everything and follow Jesus. Follow me, be my disciple.
If you are to follow him, it means you're a Christian. You follow Jesus. Bearing the name Christian is a Christian without choosing the path of discipleship does not make me Christ-like. Yes, I must leave everything and follow him as I am, and then I become Christ-like. Nga nfaanana Yesu, ng'alambula abalwadde, abudaabuda abalala, awuliriza ekigambo kye n'akissa mu nkola. Yes, ntandika okufaanana Yesu. To become like a Christ is to follow him in trust and obedience. Nkwesiga era nkukkiririzaamu. Newankubadde ng'okusoomoozebwa bwe kuli naye nkukkiririzaamu. Sijja kubuuza ky'olimpa kuba mmanyi wakintegekera dda. The gospel we heard that Peter asking, "Behold, we have left everything and followed you. What are we going to gain?" Everything. The call to discipleship ultimately and ultimately to holiness is addressed to each one of us. All of us, we are called to holiness and discipleship. The first reading we had, like obedient children, do not be conformed with the desires that you formerly had in ignorance. Kale nno, omutima gwammwe mugusibe mu bwetangize. Essuubi lyammwe mulimalire ku nneema gye baali bawa luli Yesu Kristo lw'alijja. Muleme kudda mu byamaddu ge mwagobereranga luli edda olw'obutamanya, ignorance. Obulize kye kiba kibeera ekyammwe ddala, obedience. Katonda eyabayita mutukuvu, nammwe mu ngeri yammwe yonna gye muyisaamu mubeere batuukirivu. Anti bawandiika nti mubeere batuukirivu kuba nange ndi mutuukirivu. Like obedient children, do not be conformed to the desires that you formerly had in ignorance. Instead, as he who called you is holy, be holy yourselves in all your conduct. For it is written, "You shall be holy, for I am holy." At the heart of every genuine vocation to follow Jesus as a disciple is a call to give all. A call to give all, to have him who is all. Nti wenna weewaayo kubanga n'owemwewa kubanga ate ye byonna n'alyoka akwewa yenna. A call to give all so that you can have all. Give him all so that you can have all. Tumwewe ffenna alyoka atuwe byonna. Obanga yenna nnyini byonna analemwa atya okutuwa byonna. Oba ekibuuzo kiggwawo, tulifuna ki? Nfuniramu wa? The question we can have today, what is that one thing that is preventing me from giving my all to Christ? Each one of us has something. What is preventing me from offering myself to Christ, giving myself all to Christ? What must I let go so that Christ can have a greater part of me? Kiki nnyina okweresa Kristo asobole okuwaŋŋama mu nze can have nga bwe mmimba bwe okubimba nga olaba Yesu yabimba. It is Christ I reflect in every way. Kiki nnina okuleka? Kyakwebuulirirako, kyakwefumiitirizaako olwaleero. Kiki nnina okuleka? Kristo ayitimuke mu nze nga ne wendaba bonna abanda bagamba nti oyo mu Kristo mugoberezi wa Yesu. Mirembe Maria, Omukama ali naawe, oli wa musamba. Hymn number 213.